agamba nti data wallet eno n'abadde mu reception kati mbadde antegeezaayo nga balabyeyo ntoli balowooza nti muwakume You did good job abadde awo n'aŋŋamba kubanga omusajja ali mu Amerika angabe buzidde okukuba nnyo naye nze nkulinze omale ku PTM buli wokola show ze girinda nenjija nenteeka ku PTM nenjira nenteekayo naye bannaye olaba beautiful naye brand era kakati oli mukunkwa omanyi kati abaana bano sabo tebagamba nti nova mu guest house nedda bannange mutusaasire tuli busawo ekikozi teri sawo tuli mukiye muri bikisibo cy'abana nagenda nengamba era bannayuganda mbagamba amanya gagenze kayibuzidde omutabani w'omulala ombwati ndoza mulaba abaana betuba nabo tulya nabo lansi naye tubazaayo ewaabwe tolamerako nga Sematimba bw'ate kiki era ezifaananyemu n'otugatto tweto wetwajja mu Buganda ebintu byebyo naye n'omwana beautiful Fatia Lujja ne ku TikTok kyekyo esooka obuuza abantu gundi yaŋŋamba naye buzidde kakati ate oyo yaani jabuza ku bantu. Yes, abalungi Fatia Lujja gemanya Instagram, TikTok, Facebook, everywhere Fatia Lujja. Twafumbira kayetoke. Uli omusajja byabuuza. Era nakyo tekiba kirira. Owulidde. Kaye abalungi mwankyawa kakati simanya abani nedda siba babayita batya abawala banja kakati nze nkole ntya